kati Pastor Bujingo era omwami wange ye muntu abeeranga bw'olumba makulu oyiganya ye. So naye ate njagala omwebalizaako Katonda olw'okuyimirira ng'omuweereza si kyangu. Olaba omulimu oresigninga ng'abakulwana bali babiri. Nze ndebe Pastor Bujingo ng'abamuvuma basumba. Nze neŋŋamba kati nze bampise malayo no bamuyita dda buli kimu. Omusumba nayimirira ku kituuti n'agamba oyo malaya, oyo tajja kuzaala, oyo tajja kufuna kino nga musumba. Omusumba nga Katonda omulimu gwe yakutuma yagamba twala amawulire amalungi. Good news, gospel it's good news. Kati ndabye omusajja nga alwanyisibwa bannabyabufuzi, alwanyisibwa abantu nga ne Bujingo asobola obbaliisa emyaka 10, n'alwanyisibwa omuntu nga musumba munne eyandigambye Bujingo alina ebizibu oba alina ensobi gye yakoze okke ono wa Luganda. Katusooke ffe ab'Oluganda twetereeze nga bw'onoolaba nti waliwo olugero olugamba nti ku muzadde omwana we abeera mubi naye gwe bw'ojja ofuuka mulabe we, gwe bw'ogamba omwana we mubi ofuuka mulabe. Lwaki? Ye alina right. Kati nti nga bwe wandigambye nti ekkanisa erina kusooka n'ebikka owaabwe then neekuba owuwe, si bwe kiba. So n'omulaba nga ali wakati mu muliro naye ng'ekirungi nti Mukama ali naye. Naye pastor weebale kuyimirira. Atakisi zonna eza House of Prayer tezibadde ku muntu mu kkanisa, zibadde ku musumba Lozias Bujingo. So weebale kumanya kuyitibwako, weebale kukkiriza Katonda kukozese, naye weebale tugumiikiriza. Omanyi waliwo ekkanisa lwebeera nga kati omusumba agumiikiriza ekkanisa gy'asumba. Newunya Yesu engeri gye yagumiikiriza ebbanga eryo lyonna ng'akimanyi Yuda yagenda omulyamu olukwe. Ndabye abantu nga bakulyamu olukwe, ndabye abantu nga bakuvoola, naye n'osigala n'ogamba ne mutampita musumba temwetaaga kimpita eyantuma yakola ki? Yamanyi nti ndi musumba. So twagala okwebaza, nze ngenda kiikirira b'osumba otukozeemu omulimu. Ng'omukyalawo onzikiririzaamu nnyo, onkozeemu omulimu. Nze ndi muntu n'abantu bonna be nnakula nabo abansanga bayogera ekintu kimu ebigambo bijjawa nga wali kinze nali muntu ali shy sobola nayimirira kwogera mu bantu basatu. Naye you believed in me ng'ongamba sha Katonda abakuwadde ekirabo okuyimirira obuyimirizi wano n'okola bw'oti. So kitwala omusajja ali secure okukkiririza mukazi waafuke Katonda kye yamutondera okubeera. Ne bwe kiba kisinga ekike, ne bwe kiba kyenkana oba nga kiri wansi, it takes a secure man. Nze ndabye abasumba nga tebatambula na bakazi baabwe, tebaboogerako. Nina abasumba bemmanyi wano mu Kampala, nkuze mbawulira abakazi baabwe sibamanyi, sibalabanga nako ne ku mikolo. Saagala kwogera manya naye singa mbuuza bannayuganda abakaddiye n'omubuuza mukyala musumba gundi yaani. You are proud of everything. Oli proud okubeera omusumba, oli proud okubeera n'abantu b'osumba, oli proud okulya Salt Media, abakozi bo tebakuswaza, obeera nabo n'okola buli kyoyagala. Naye nga mukyalawo sikuswaza. I'm so proud of you. I'm so happy. Era ndi musanyufu nti Mukama yakulonda n'akuyita osumbe, and I promise as your wife nze nja kubeerawo nkusupporting nga Mukama bwansobozesezza era nga bwenina okusupportinga, so that enjiri ebuulirwa egenda mu maaso, abantu ba Mukama bazimbibwa. And Salt Media ekimu ekyansomesa journalism nga nkimanyi time is going to come nga you need a hand mu kintu kya journalism, naye nga omuntu ate gw'oyagala gwewandyesiza ate talina kyamanyi. At least kati nsobola otuula ne Mutebi nga munnamawulire, oba nsobola okgenda mu UCC n'entuula, oba nsobola okgenda mu Naabo ba Media Center. Why? I'm a journalist, but a journalist ate nga mukyalawo ng'ate muweereza. So ekyo nange Mukama nakimusaba nti lw'oliyagala journalist okuyimirirawo wendi, kati nze nsobola obeera PAO PR akulumba nze ngamba bugambi, kati nzijenga munnamawulire nzijenga munnamawulire mbagamba olunaku olwayo njagala okureportinga ebivudde Kanani kino na kino. Anyways, to put jokes aside, naye Mukama akuwa omukisa, webale kutubeererawo ng'ekkanisa n'oyimirira, kubanga bwe bakkuba naffe baba tukube tugwamu amanyi.